Kule ku video shoot laba Masavu Merere. Masavu Merere wekirira nga bwekiraba. Alhamdulillah. Yamani. Oyina ka concept ko kozere kyalabanga ke Uganda. Nze nabagamba ndi nkola bipya byerere nkola byemutalabangako. Byalema abalala byenkola. Tutandikira ku bitambula maaso olutalo abantu bakulumba ku stage. What came to your mind at that point? Ekyanzijira I was deeply disappointed kuba music wa Uganda tulira ku stage kokka. Kati omuntu bw'aba atandise okubanga osobola okubanga bagamba nti ku stage novaako waba wali eka b'otasobola kunnyonnyola nga si bakulu okimala kubitegeera ebyo. So kyekyanziira mu bwongo ne ŋŋamba ebbanga lyonna linnyimbidde n'ebbanga lyonna lyemperedde bannange ekitiibwa nange kyekyo kyokka kyenjagala saagala kingi. Bakugamba emmotoka yo Baby bagikolako obubonera bagyasa ate nga it's an expensive ne Benz. Essaawa eno saagala kuyingira nnyo mu kiki because bwe mutandika stocks watu bonna bakimanyi bagamba ceasefire. So for right now we are back to the music as we hope for a better resolution. Saagala nnyo okusima kino kirino kati bingi biba byetaaga nga kituuse nga byetaaga okumanyika bijamanyika. It will be public information. But for now it's not necessary kubanga we have to respect omukulu Captain Mike mukulu taata waffe FMB yagambye ensonga zino azisobola ate nga nyingi z'amaze. So the respect and honor is there, and the thanks to him, the appreciation kubanga so many people kept a blind eye. So many kept a blind eye. So many have made mistakes, including me myself. But thanks Captain Mike Mukola for not keeping a blind eye. If you would have intervened earlier, I think it wouldn't have got to this extent. Okay. Yeah. Madam, it was doctor's idea. Doctor was very concerned about the situation. So we had a talk. Fenanga naye avouching for peace. Ate nga nange peace enyumira nnyo kubeera ntalo zino zava mu kuzanyira ku peace yange ku ddembe lyange. Ontegedde? Singa eddembe lyange lyasigalawo twali kyali tusooka naye ayagala nnyo eddembe libeewo. Si yange nzekka n'abanneetoolodde baliwagaliremu. So now forwarding on a peace, I'm good with peace because it's what I wanted in the first place. And let's wait and see if peace can prevail. We have started in a great stage with a great patron. Okay. Miss Post yagambye mukole music competition egi. Yabasaba yakambe bamukole oluyimba like you make it musically. Ekyokola oluyimba kiri personal kyakusalawo kwange oba okw'omulala. Naye this is music business. If there is business and it's a great way to move forward, I love doing business. Yeah. Ate abadde basaba nti babawe concert mwekuba omuziki ku stage y'ekiwe. Oh my God. Kulanga Shiba yakola ne Cindy oyimba n'ayimba. Ebya music z'abantu abamanyi music wange asinga obungi bwa mukwano. Yadde ndi versatile nkola styles nyingi. Naye nga nze personally omuyimbi wa Uganda yenna wagyeko ba elders bange bangi sijja bamenya mubamanyi aba elders baffe mu music kubanga kati byengenda okubagamba baate tebakyabisobolerako ddala. Omuyimbi yenna ali eyo bwe ninako obuzibu yambala giraavu mbulire we tuba twesanga kole bingi abantu balabe banyumirwe tunyumisize mukono ku bantu kubawagizi yenna ali eyo nga tetunagenda mu by'emiziku kuba miziku okimanyi tebasobola. Katalogu yange ennene bajja gamba embuzi erinnyidde embwa ontegedda kakati ekyo si kyenjagala bugendeko naye nze njagala abalina amaanyi nga baagala okukozesa amaanyi ng'oli muyimbi gende wa Muhanji ku federation y'ebikonde wewandiise nze gye neewandiise ombulire weyagala tugusalire ekyo kiryoke naye bya music battle olugolede gwewunzise gwesulise nze ndi litho
byange byanjawulo mu nnyimba birala. Okay. Singa kusaba mu ring. Anti nkugambye muyimbi yenna. Kati gobo eyo ng'oli muyimbi. Ng'oliro njagala mu ring. Ne bwe muba bataano ku lunaku lwelumu. Nja kubaasa okumulala ajje mukube nga bawagizi bwe banyumirwa. Era ne baza nnyo taata wa Buganda, taata waffe omukulu Katikkiro naye namulabye yayingidde mu nsonga zino ng'omuzadde naye teyasudde liiso. Era tukyebaza waffe na tuli baana ba Buganda. Era naye wamuwulidde ng'awabula n'agamba abaagala kumala ensonga ng'alimu ennukunuku mugitwale mu ringi olondera mu ndiso oyagala essaawa gy'oyagala nkukube mu lwatombe. Awo nniyo Captain Mukula tubalako nga wagenze n'abazadde ne bagamba abazadde lwaki mwagenze nabo? Abazadde twagenze nabo olw'ensonga Captain Mike Mukula mukwano gwa famire yange ebbanga ddene, mukwano gwa Chameleon. Captain Mike Mukula teyasobola kwesitula kujja kulaba Chameleon mu ddwaliro. So ng'abazadde bwe yalabye ensonga n'abayita ajja ayogereko nabo ku nsonga za mukwano gw'omwana waabwe. Era n'abaako n'akatono ke yabasituliddeyo n'abawa n'abagamba bongere okujjanjaba omwana. Zino ensonga zaffe zabadde tezeetaaga bazadde. Zino ensonga za byakuyimba bazadde wange si bayimbi. Badde bazze ku lwa mwana gwe baalwaza Chameleon mukwano gwa Captain Mike Mukula. Aba kampuni gye wagamba ye neekola esengula abantu okyagiriko? Kampani njagala giggulawo, njagala kuggulawo ebintu bingi, njagala kuyingira mu real estate business, ebyamataka, ebyokumpangisa kampani yange okujja okulongoosa amaka, abagagga bali balina mansions. Ngenda kuyingira mu byamayumba, ngenda kuba osobola okumpangisa nezija nenkola ki ne tulongoosa. Ne mu America eyo nakola n'omusajja kabuye Boston akayingira omulimu gwange ogwasooka gwali gwa kusengula. So njagala bwe nagenda biterera nga nva mu music talina retirement plan, music talina pension, music talina social security, music talina gwe kasita ova ku stage nga biwedde ebya Uganda. So kati awo mukoona ndabawo. So natandise okulaba nga nsonda ebyetaagisa okukola kampani y'okusenguka. Era mugenda kuba mu ndaba erinnya mujja ddiraba nja kukola kampani ng'esengusa. Bw'oba oyagala osenguka ng'otukubira nga tujja tukusengula. Abaana tugenda kuba nabo professionally. Ate nange bw'oba ng'onneetaagiddeko nga ssente zimala nange nsobola okugirako. Bagamba Mayanja gwasinga oba like the most peaceful person. Ne bagamba ekikola kye wakola olumba amaka it wasn't good because mulimu oba abantu bangi. Twagala nnyo twesibe nnyo ku ekyo kuwani yakola kinani yakola kiri kuba nange nja kugamba nti sirinayo ekintu kyonna ku nsi kyemmanyi kiyinza kuzzaawo obulamu bwange ng'obututte. Ontegedde? Ekebo yatambula yatwala oluguudo olumu taddanga. Radio yatwala lumu naye bonna baakuba bakube. Ontegedde? Twakafiirwa mu famire yaffe abayimbi babiri nga bakuba bakube. Ontegeera? Nenjigirako nti olwo olugendo luba lumu. Era nze ayagala ozannyira ku bulamu bwange mu Uganda enejjudde emirembe jangu ng'omanye nti wagenda kubaawo oluzibu. If you wanna start different, I look ahead of the park. I am the most expensive player on the field. I'm a leader just like Mandela, but you never wanna be the one to come and test me. I am a soldier like Selassie. If you wanna start beef, there will be consequences. Me and my goons, we are the BDA man. We ready for the battle if you ready for the danger. In case you don't know who runs the streets, ask about me. In case you wanna come and play with my life, ask about me. You know, just lost my young brother. Tutunire abapromota bavudde nga bagamba bakuwummuza ennaku 9 nga toyimba. Beebale nnyo okuvaayo, nsiimye era mwebale bambi okwekolamu omulimu era mbaagala nnyo. Naye njagala okubajjukiza sibajjukira kuŋŋaana kuvaayo kuŋŋamba kutandika. Ate manyi abo abantu abamu babeera wano ne bazannyira ku bantu. Nze bapromota mbaagala ne federation yaabwe njagala mikwano gyange. Era nze nziramu just omuntu yenna ye yayogera sibbo. Nziramu buli yayogera abantu bazolera abantu. Nizikuwaffe atunze amawanga n'amawanga. Tulina n'ensi gye tugenda ne batwanirizanga bakabaka. Nze nakava Seychelles
goloza be bantegekayo kati tusobola n'okuyimbira ebweru waki ebweru w'eggwanga so tetwagala nnyo ebirowoozo byabwe babisibire nnyo mu kabokisi just ak'eggwanga bagaziyeemu balowooze engeri gye tugenda ovaano twala eggwanga lyaffe bendera tugiwube ne mu nsi endala batumanye ekyo kyekirooto kyange bwe kyannatandika ebyokuyimba naye nga abayimbi bo wabalabye abayimbi mbalaba bonna dali ku sayidi bagamba webale bawonya bajazmini kinsa bonna bawanda bakambwe bonna bakambwe webale bakolera ku muntu Uganda nsi ya mirembe buli omu akkirizibwa okuba n'engeri gy'awulira so mikwano gyange mbaagala nnyo mwebale kuba wamu nange ndi wamu nammwe industry yaffe mulimu gwaffe buli muyimbi alina okuvaayo kuba buli muyimbi atuddeyo okimanyi tolina wojja ssente walala okuleka ku stage kitegedde stage lwe bagijjayo mu covid mumanyi ekyaliwo ekyo sijja kibannyonnyola so mbeebaza abavuddeyo omulimu gwa stage buli muyimbi ne bwaba yatandise jjo ne bwaba mama utanamanya nti oli muyimbi ng'alowooza wayonooneka boonoonesi waliwo bamama babamu nga tebamanyi nti bayimbi nga omwana aliwo ali mu kibuga yayonooneka kumbe bambi okola ki toli bulungi okasolinga mu mbyandongo tebiba byangu mu ntandikwa so n'olw'ensonga eyo omuntu yenna akujja ku stage yeddeko bakwade oba president wa disciplinary committee ani abantu yani abantu my fans abafanzi bange bingi bye bampadde bafanzi bange bangulidde emmotoka bali mu kunzimbira nnyumba bampadde sente zaabwe bangulidde engoye banyambaza so bafani bange bo nnyongera bongezi kubeebaza era kyonna kyemumpa nkwasa emikono egyo ebiri neŋŋamba thank you I appreciate it so bafanzi bange mwebale mumumpadde nze saalina mumumpadde era byonna bye mumpa temuggyako birabo babireese bingi baŋŋamba oba banneebaza ki nze simanyi na kye nakoze naye bajja banneebaza nimbagamba bannange buli g'obuuza ensonga tagamba palaso nkwagala nnyo noga mukwano nga guli mu bbanga naye ize kasita mukwano love wins. Thank you. Obuvuyo bususse nnyo bungi mbivula.